Bannakibiina kya NRM masekati g'eggwanga lino bagamba nti ku mulundi guno si baakuddamu kuwangulwa mu kitundu kino ekya Buganda nga baakugonza emitima gy'abantu nga bakozesa enkola ez'enjawulo ezireeteddwa gavumenti okukakkanya abo bonna ababadde baanyiigira NRM. Enteekateeka tugenda gino nkinga ennaku z'omwezi 5 bangambye nga 5 Desemba. Bano abakulembeddwamu n'abakunzi w'ekibiina kino mu by'obwegassi mu masekati ga Uganda Prose Nabagala basinzidde mu kugalawo omusomo gw'abassentebe b'ebibiina by'obwegassi mu Buganda ebisobye mu 100 ogumaze ennaku 2 nga guyindira ku Popo mu Ndeeba era nga guno gugendereddwamu okusala empenda ku butebe bayinza okukozesa ebibiina bino nga Pulezidenti bwe yalagira abantu okwegatta olwo gavumenti esobole okubayamba. Emyaka emirala ameka olaba diso ku kyalo olaba owa poliisi bamuwa ejjinja limu bweriti n'azimba okumutuukako si kyangu ye Museveni bamuvuma ne bamukuba ne mu katuuni. Bano batendekeddwa abakugu ab'enjawulo mu byenfuna okubadde abakulira bbanka wamu n'abalala nga babasomesezza ku bye balina okwewala nga bafunye amabanja mu bbanka ebiviirako bangi eby'obugagga byabwe okuboyebwa. Most cases omuntu bw'atwala ssente n'atazikozesa ekintu ekyabadde agenderedde okukola kyekiviiramu obuzibu okubeera nga ziremererwa okusasula. Azijjayo n'agenda n'azidivatinga n'azikozesa mu bintu ebirala, katugamba awasizamu omukyala oba aguze ennyama akoze ppate. Bo bassentebe b'ebibiina by'obwegassi ab'enjawulo baliko bye basabye bbanka okubakolera okulaba ng'omuntu amanya ky'asobola okutandikawo mu nsimbi z'abayewoze. Baalitunulidde buli muntu embeera ze. Enkola ey'obwegassi twandyagadde etuyambeko. Naddala kati ng'ababbanka bandibadde tebakalubiriza nnyo misingo. Basiimye omukyala Nabagala olw'okubabangula mu nteekateeka za gavumenti ze bagamba nti bamaze ebbanga nga bawulira mpulire nga kiviiriddeko bangi okwetamwa gavumenti era ne basaba gavumenti okuzibatuusaako. Nga bwe tuli abalimi n'abalunzi ebbeeyi y'ebintu egenda n'esukka kati eddagala ly'ebirime lyo lyagenze wala nnyo. Bintu bingi nnyo bituyiseeko kati ewaffe mu Butambala. Twagala obuyambi kubeera nayo waliyo abaalwana abaagala obuyambi ng'obwo. Sente bazifuneko. Era twemulugunya nti taata waffe lwaki tajja wansi n'alaba oba byaweereza bitutuukako. Owulira biwulire nti zazze tienkya mujja zifuna. Ye Nabagala nga ye mutesiteesi omukulu atunyonedde ensonga lwaki essira balitadde nnyo okukubangula abantu mu nteekateeka za gavumenti era naye n'asaba gavumenti nti nga bw'avuddeyo temuyiwa. Abantu bangi bababyebbye naye ate nga nina okubalaga ekkubo ettuufu nti gavumenti nga ye eriredde okufasiriteetinga ebyo ebibiina ebyegattidde awamu n'okubyongeramu mu ebyo bye bikola. Wabula ono yennyamidde ku abo abaaweebwa okutambuza pulogulaamu za gavumenti abazisirikira mu ofiisi zaabwe ekisize nnyo obukyayi ku gavumenti ng'abantu balowooza nti terina kyekola. Oluusi n'abakulu bekikwatako tubatuukira mu ofiisi n'obayita nti jangu omiitinga abantu bano beetaaga okumanya enteekateeka gy'otwala gy'otambuza n'atajja omukulu abantu ne batula ne bakuŋŋaana nga bamulinze n'atajja n'atakka wansi. Nsaba abakulu bave bekikwatako buli omu mu kiti kye. Offices ez'enjawulo ezigobera obubiina by'obwegassi ziveeyo okozikako ku ground zisobole okutambuza enjiri ezaaziweebwa. Kizza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV Agaleera.